kwe kulaga obumu obuvunaanyizibwa n'okunyweza enkolagana yaffe n'Obwakabaka. Mu butuufu kitunakuwaza nnyo okulaba nga abantu abamu ku bakulembeze bannaffe kola ebibinja byabwe ebyefunyiridde okuvoola Namulondo ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, okuvuma, okufutyanka n'okufeebya Obwakabaka. Ekyo ssebo tuwera tuffe tetujja kukkiriza yadde okugumiikiriza abantu ab'enkola bw'etyo. Ensonga ey'okubiri ssebo, tuzze wano okuwera eri Namulondo nti tuwagira ne sekuwagira ensonga ssemasonga 5 nga bwe zirambikibwa bulijjo n'okuluŋŋamizibwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Oweekitiibwa Katikkiro, era tuzze ku olw'ensonga y'omutindo gw'obukulembeze ku mitendera gyonna ogufeebya ennyo mu Buganda. Twagala okutegeeza nti gutuluma nnyo, era emu ku mpagi z'ekisinde kyaffe eky'ebyobufuzi bwe kuzza omutindo guno engulu. Kinakuwaza okulaba nga Buganda yali ey'enkizo ennyo mu kugunjaawo ensi Uganda ko n'okuwa obukulembeze obw'omutindo wonna efeeba okufaanana nga bw'eri kati. Tusaba tukwatire wamu ku nsonga eno okuzzaawo obukulembeze obw'omutindo mu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu ssebo Katikkiro.